Biko kyefudde embi Mityana neyonoona ebintu bya bukadde. Mubadde n'okutimbula amabaati ku kizimbe ky'essomero lya Mityana Secondary School Namukozi eribadde limaze emyaka egisoba mu 10. Ku ssaawa 2 ez'okumakya enkuba eno ng'ebaddemu ne kibuyaga etandise okutonnya mu munisipaali ey'e Mityana. Enkuba eno bwetuuse ku bizimbe by'essomero lino ne bambula amabaati agabaddeko ng'okusinziira kwa myuka omukulu w'essomero Gertrude Nangendo Ssemujju ekizimbe kibambuseeko amabaati kibadde kimaze emyaka egiwerako ng'era ono alambuludde n'ebirala bingi ebyonooneddwa enkuba eno. Olwaleero kibadde kyekango ky'amaanyi naye twebaza Katonda nti tewali alumiziddwa. Ekizimbe ekibuuseeko amabaati kya myaka 13 era nga kikadde ddala. Mityana Secondary School ssomero lya gavumenti era lyerimu ku masomero amakulu lirina emyaka 10 naye olw'embeera eno eguddewo tukubira gavumenti omulanga isobole okujja okutuyamba okuzzaawo ekizimbe kino kuba ekizimbe ekivuddeko amabaati ye ssenta y'essomero administration block. Abo bonna bekikwatako abaasomerako Mityana Secondary School essomero lyaffe tulina okuliddaabiriza. Bwe tutuukidde ku ssomero lino ng'abayizi n'abasomesa basobeddwa era batubuulidde embeera nga bw'ebadde. Enkuba ezze mangu nnyo ku makya n'ebambulako ekizimbe kyonna ekya administration amabaati kale nno nekyonoonekera ddala era muwulira n'ekkuba okwo kwonna bali mu kulaba nti bajjako ebisigaddeko. Kale nno kitukoze bubi nnyo nnyo nti nga essomero lyaffe erya Mityana Secondary erisomesa abaana baffe abawala n'abalenzi. Abaana baba bafunyeemu okutya naye mbadde n'abaana mu kisaala. Empotenti engeri empewo gyezifuyemu naye twali twakava tuba mu kilaasi. Tubadde mu kilaasi omwo tugenze olaba enkuba eyubulako amabaati ku addimu abaana bazibise bangi buli kimu kati endabyaga akasolya ka administration kavukako nga amabaati gagwa eno wansi naye oba toliwo naye nga oba toli obanga obaddewo gaba gajja kutemako omutwe gali badde gajja kutemako omutwe. Abasomesa tebabaddeemu okujjako waliwo omu omukono agenze n'ekisago ku mukono. Enkuba netonye kuba mu kutonya kibuyaga omungi nasula tenti waggulu. Mu kusula tenti waggulu n'ebizimbe era amabaati gago mugalaba n'ebizimbe amabaati gavuddeko. Abaana abo bafunye attack era nabo babatutte mu ddwaliro n'ekyemanyi bonna bagenda awona. Essomero lino liri ku musingi gwa ddiini y'Abakristaayo. Reverand Kanoni Posse Kweyama omwanika w'obulabirizi bw'e Mityana ategeezezza nti badde n'enteekateeka ey'okuddaabiriza essomero lino nga balinda kiseera kituuke. Tukuzeeko twali tuteekerateekera dde okuliddaabiriza naye kino kituguddeko mangu. Kale kati tusaba bannaffe abasobola otukwatirako abazadde bawero wishers bannaffe ba OB ne ba OG ensonga eno ffenna etukwatirako wamu. Muwanga James Kironda atwala ebyenjigiriza mu munisipaali ey'e Mityana asabye gavumenti ng'eyita minisitule y'ebyenjigiriza ne woofiisi ya Ssabaminisita okusobola okubadduukirira. Yaffe bamutongo ky'ebyenjigiriza eri minisitule yaffe ey'ebyenjigiriza era awamu ne ofiisi ya Prime Minister wabaawo engeri yonna esoboka okuyambibwa eri essomero lyaffe lino tusaba buyambi obwo nga busobola okutuweebwa kubanga ekyamazima ofiisi y'omukulu w'essomero n'ebiwandiiko byonna abamyuka be bonna bikosebwa era essomero lya Mityana SS Namukozi lirimu ku masomero agatandikawo ku mulembe gw'Abaminsani mu mwaka ogwa 1999 era bw'olituukako ekikwaniriza bye bizimbe byalyo ebikutte mu mbinabina era abamu ku bakozi ku ssomero lino bagamba nti kino kyandiba nga kye kibiviiriddeko n'okukosebwa enkuba eno. Kalyesuubula Francis yakusakidde eggule lino ku lwa KTV Amalindirire.